Sejiri oli mu ddwaliro naye omanyi ticket eya NUP butya bwe wagifuna nani ayimirira naawe n'ebigambo bye watugamba ng'ofuna tiketi eyo. Oyo olanga ebbaafu y'enfuufu n'ogimuyiira omusajja oyo musajja n'enzwala n'enjagala n'embanga ngenda kufa mu ndaba enze nazina bwenfalana. Abantu tubatuga nga tulina kye twagala era nkutuga. Suspend from leadership of the party the following. First, party president Engineer Amuriat. Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Look at that kind of double standard race. We can't allow that. Era n'okubeera mu munda mu kibiina siriimu nakutegeezezza ne mu ntuula z'ebibiina siriiyo. So kati nfuuka ntya kizibu kya kibiina. Abasirikale babadde bagezaako okubeera babulookinga ekkubo lino wabula abaana ne bateekawo embeera ne bagamba nti lwaki mutumalako emirembe. How can mere words be more painful than physical harm? That's how my son Muhozi means the one who will avenge me. The one who will avenge me because I was fighting Yamin. I say if I die, my son will be the one to kill me. Museveni atoli mata konko. Oyo Museveni mataki. Muhozi ngazo omwogezi wa Muhozi project. Muhozi project ekyatambula naye wabaddemu obumulumulu obugirimu nga olanti efudisole yenajja nankumbi waliwo neyentebe neyo mukatonga. So kati Muhozi project waliwo ebitagenda bulungi mu maaso ng'okupapa kwali kungi ng'ate n'abatukulembera si bannabyabufuzi nga bo bali baagala kujja kulya buli ssente katonza kubanga mwami balamu y'omu ku bakulembera be bateekateeka kaakati twasooka ne tujjayo abantu abo tuddemu tuteeketeeke buto omuntu waffe era omwaka guno ogenda okutandika Muhozi project isituka buto. Nze ndowooza awamu ekyagireetera okugwa babulwa bye bambala yagwa ne babulwa bye bambala kuba amasaati eyalina okugakuba ne bagakaayaniramu kakitegeeza buli balina okulaga baali bajja kgenda bute yagwa. Naye twasoma bulungi ekiwandiiko kyeri twakiraba Muhozi project mwaliwo eyo sebo agambye ekiwandiiko tokyakibaatuwa okusoma obulungi ebyaddala Muhozi project ebaddemu ebizibu bingi ng'abantu bonna abajja okukulembera Muhozi project baali bannakigwanizi nga balina bye baagala naye omwaka guno ogenda okutandika tuli mu kuteekateeka omuntu waffe bulungi kuba n'ekyuma ekikuba engoye twakireese weekiri ekyuma kati weekiri era bano abagenyi abajja singa bavaamu we bati Muhozi project tandika buto kubanga era Muhozi project yavunaanyizibwa ku bagenyi abajja okusula. Sinakitegeera nange abagenyi abajja bakwataganira ne Muhozi project n'ekyuma ky'engoye tubeere tulina bulungi sente mugenda zija mu budget yeyo omwogezi wa Muhozi project yogera ebintu abantu sijja kwogera byama byaffe mu bitegeera mwanjogera Muhozi project nenono yali ayokko Faruko kikoze kitya ngenda ndikubuulira eggaali eyo anti ngenda kubuulira ekintu ekitali kituufu tekyogerekeka abantu kukitegeera. Muhozi project nze kanjibuulira abantu bagitegeere yali etandise na bbugumu naye nga sinteeketeeke Chichi finance neryoka w'amattuka waggulu gye baali bagitumbiza naye okuba ekigo ku ttaka kyotalabanga ate naba idda yagwa omanya abogezi bayo kati kakati Muhozi project yo yakkirira dda kakati kubanga abagiriko kwaliko mwami Gashumba ekigenderwa kye ekituufu twakimanya nti yali yajja tekimba kye ekyengoye nga ayagala kikole
ngera yagala kuba t-shirt bwe bazimuma olutalo lwali awo kafungula nkete kakati kwaliko mwami Balamu ng'ekigendererwa kye kituufu kyakutegeka buli wabeera n'ebimayo bikole okiwulira bwe byagiraagiramu awo n'olaba kakati waliwo n'abaategekanga okulya abaaliwo bonna baali bakozi ba bizinesi tewaaliwo bamutima guli ogwa Sseruganda kakati omulala yali omwogezi waabwe yali mwami Bugingo ng'era gamba nti ono si mwogezi bw'oba oyagala aboogera jangu eno wa Bugingo nze mwogerere era Muhoozi project mu mwaka guli oguwedde na guno yafuukako ko ekyawandiikibwa mu kyaki ya mwami Bugingo nga Bayibuli ejjuddemu Muhoozi Bobi Wine oba Makula so tekoze bulungi kakati yatuuka time neegwa Muhoozi project yagwa ekigo tokirabanga eri ku ttaka yakoma ku birthday okusituka okuva ku birthday tambula yakirira ekigo kyotalabanga era Muhoozi project kubanga era wagirabye tuzemu okumulaba nga tumulaba ku mbaga ya Kyabazinga waliwo ne ka interview ke yakoze okole ina kole etya bwobo gamba eri kutaka ina situke abagirekete kola kubeera tejja kola awo boyogedde age mazima bagirekete tejja kola bagirekete tejja kola okujjako bagambe nti tumuleese waneeno omukulu wabadde naye bya Muhoozi project tebijja kola bagambe lumuntu wa movement intensity teba performance tejja kola bagireke Muhoozi project 2023 ekoze etya akali nze nga kulwanga omutunduzi w'ensonga nyinza okugamba nti Muhoozi project ekoze 2023 kubanga Muhoozi project tosooka n'otegeera nti ekigendererwa kyabwe kyali ki bwebanga baali baagala kutulaga kusuulayo kayinja kugamba nti bana twawiranga nga tuwira Museveni mutabani we ayinza oleeta mutabani we ayinza oleeta mutabani we nga tuwira muki mu ŋŋambo kati bo bano ne basalawo ne bagamba ti Muhoozi project kasooke tumutambuze abantu bakole ki bamumanye mu butuufu twamutegeera ate era ne bannabyabufuzi bamala ebbanga ddene nnyo nga bakola discussion kuki ku Muhoozi Muhoozi agenda ate mu byobufuzi asooka ajjemu uniform kati bano ekigendererwa kyabwe baba baali baagala kutunda Muhoozi bamutegeere oba bagezese balabe kubanga era obadde abantu bawulira bagamba 26 gundi takomawo kati nga bamaze ekigendererwa kyabwe nga kyali kyakujja kutumulisa balabe ki kye tugamba nze ngamba ekigendererwa kyabwe kyakola ki kyatukira n'ekigendererwa kyabwe kibanga omuntu olimu okugamba nti oba kino tokyagala oba kino kyagala osobola okugamba nti Muhoozi ye teyatambula bulungi naye nga nze nga ku lwange baba nga bagenderera kutwagala kutukangakanga kino n'okutulaga nti tumuleeta mu butuufu kyabakolera era baamuleeta era naffe twali tutandise olowooza nti yajja ng'era abategeera tulina kunoonya tumukubye tutya nga tulina kunoonyera obwongo awo ffe twadde tutandise obuteeka kubanga obadde owulira bannamboozi baani agenze yaguddewo omukyala waliwo yakola egundi awo agenze n'ababaka bagenzeeyo batandise omutambuza omulaga ennyiriri agenze e Rwanda Rwanda ensalo baali bagiggadde nga Uganda tekolagana na Rwanda agenzeeyo aguddewo ensalo oba ojjukira bulungi eyo na Muhoozi project Rwanda abantu abali batagenda Rwanda batandise okugenda abali bajja eno batandise okukola ki batandise n'omutumaatuma awantu bonga bo nze ndowooza project yaabwe yakola ki ekigendererwa kyabwe kyali kyaki nze ndowooza ekigendererwa kyabwe ndowooza ekigendererwa kyabwe kyali kyakulaga nti ono bwe tuba tumuleese bannayuganda bagamba ki namba emu weewale bwe baba bakuwadde obudde bwo ennaku zino oyogera nnyo mu banno naye bwe baba bakuwadde akaddeko kogereremu baali baagala otulaga asaalidde bannabyabufuzi bamwogerako ki oba kyova olaba era ne twamanya baasooka ne bamuyisa mu keeke kusala keeke yatandikira na wano cricket ovo nemala okola ki onegenda embalala keeke ne bagitambuza ewasembeyo nembulira keeke oyadde keeke yo ne bagenda mwaluwe neno so n'omwami ono Gravity yayimbayo so baba nga badde baagala kulaba akuŋŋaanya abantu takuŋŋaanya kyekigendererwa kyabwe kiyinza oba kyakoze eki kyabakoledde era nze ndowooza mu kifo kyokugamba nti teyakoze tulina kunoonya we bamuleetera tumumenyaamenya tutya
oba kitegedde naye nga nze ndaba ekintu kyabwe bakitunze mu bantu era abantu ne bakitegeera wadde nga kyebatunda tekitundika. nange nja kubanga mawa ngambe nti bali ngagondi bagambye nti ekintu kyabwe kyayika tekisobola kuyiika kubanga bali abasajja kyebakozesa kiri kimu si ssente bakyaziina okitegeera naye bo nga bo baali baleeta feesi ya mutabani waabwe mumwogereko kati kyetuli mukukola ki kitegeeza tuli mu mutunda nfuna ati kyebaali bamuleetedde bannayuganda bamwaniriza batya okitegeera mu bantu anaabaamu ali fendi bagenda mumweta ntali friend mu bantu okitegeera ne bagaa kati ogira oddayo mu kabada ne bamuwa emirimu yali mu bino ebyenguudo kati okuddaabiriza enguudo ebyo yomu ku babikulira kati muwozi ye bo nga bo ebakoledde nga bo abaali bamuleeta mu bantu balabe bannayuganda bamwaniriza ebakoledde kuba kye bali baagala tusigale nga tukola ki nga tumudisikaasingako ompulira naye tebamulese mbu agenda kwesimbawo nkya onfuna kati ekyo kyabwe kusaidi yabwe kibakoledde naye nga muganda we bwagambye nti lwakuba nti kyebaleeta mu bantu okibakaka simwe mbadde n'amabaati amabaati go gajja omwaka guno bwe tulabye abantu abagaggafugge ababba abanaku abatagambika naye nga babba obuntu obuswaza tulabye omuntu akulira ebyensimbi mu ggwanga ne tulamu sipiika nga mulimu prime minister n'abalala abalinga abo abamyuka bwabwe abakola ki nga babba amabaati g'abantu b'ekkalamoja abasula mu busiisira naye nga abagabba balina zimasoni tutuuse n'okulaba ng'eggwanga terina security kubanga waliwo minisita omwe yagamba nti nze nagekangira mu lujja ne tugamba owa minisita waba wali ku leve eyo ow'ebyensimbi omulamba nga abyekangira mu lujja ebintu ate kakati we tulabye abakulembeze baffe nga bawemuka nga abalala bagatutte ne bawa ab'enganda zaabwe emirimu ne babakolera zaadiweya era ne batuuka okuvunaanwa nga bavunaanwa nti yavunaaniddwa ne mwannyina ne nnyina era bano babadde batunda ku kyalo nga bagatembeeya kugamba omwaka guno gwe mwaka palamenti ya Uganda wekyasinze okuswala bulijjo tuvunaana ababbi nga tubaleeta mu palamenti nti twogere ku babbi bano guno omwaka palamenti yennyini yeekobaanya okubba abantu ba wansi 2023 gwe mwaka palamenti weyeekobaanye okubbira ddala abantu ba wansi era palamenti wekyasinze okuweebuuka nga buli gwe basongako eyabbi amabaati minisita mukungu MP ye yatutte ebintu by'abantu kati guno omwaka Faruku mu kintu ky'obubbi tuswadde nnyo kyova olaba n'omuntu atazikawo we yavudde ku bulamu bw'abantu bagambye senga ayisiddwako mu palamenti babbi banene bamulabako eriise vvannyuma kubanga abantu bamutadde mu kiti kyono naye si bonna abali mu palamenti bwe buzibu anti ate munanyera kubuulira ewaka taata wabba n'abaana abasiga ekifaananyi ky'obubbi abaana basobbi olwe yali abbyeko naye tewawulidde buli yaddaga nga bagamba nti so parliament etulimbye nnyo disi etulimbye nnyo etulimbye nnyo ekisusse kubanga ku bantu enyigiriza gye banyigirizibwamu bali babagoba ku mataka waliyo skandozi z'okubba ente zaabwe waliyo skandozi za bigolodera biki ate n'obubaati babawadde bezimbira obuyumba amabaati ameeru nga ba minister prime minister ba MP bani ba speaker bani bayina okugabba twa sirabangako buswavu parliament wa Uganda bayita munga ku mulundi guno 2023 why parliament performance etya tuli ku nsonga z'amabaati parliament ya Uganda okusizanga Uganda wetambula 2023 ekoze bulungi nnyo era sinza kuginenya kubanga sakozi oboyagala obere ng'olumu omutwe buli ssaawa kwe tunuli abakafu betwalonda abamu ojjala kulemu okulya naye ogulane okwatika mu kategori ez'enjawulo walamu bukunyumira kubanga parliament ya Uganda twalizamu ne government guno mwaka sibe gabidde ba speak emmotoka n'abaliko ba vice president bakako ng'emmotoka zibaga baziriwa sobokadde 6 ku 5 ku 7 negabe emmotoka zaali 6 naye nga wana abantu basiba bakabencha ne gulo sakozi nti oluguudo lw'essalaamu olwo
luliko eddwaliro ly'ekirudde abakazi babatwala okuzaala batuuka nga bazaalidde mu mmotoka ng'ebinnya biyitirivu. So kati parliament guno omwaka mu nnyini mwebbidde amabaati ne bagaba minisita. Parliament guno omwaka gwe nnyini omukulembeze w'eggwanga we yagenderako ebweru n'aleka minisita Mbajja nga ye mukulembeze atutwala ng'aliwo vice kugamba n'amulaga nti yali talina makulu. Parliament ya Uganda guno omwaka gwe nnyini omukulu abasinga mu bagisi watulidde n'ebintu by'obusiraamu obadde ki simwajjidde omwo era netufuna ne mufuti omupya neta n'agendako nakasero abadde akyali kwesitv awo agenda kuvaawo yeyongerewo. Guno omwaka mubasoma ateredde omubaka Ssewanyana ne soke tulindeko. So tukyali ku kyamabaati. So parliament ekoze bulungi oba ku lulwo nze nkoledde bulungi sigiinaako mutawaana era njebaza parliament 2023 era tukyali ku kyamabaati era ekoze bubi tekoze bulungi ebyaddala nti oba nti no amabaati atera sigwe guno makera mu babbira amabaati ne basibako abamu ab'ekibogwe abala ne babaleka atera ne mu kubasiba amabaati tegadda kitegeeza kwali kuuguusa era tekoze teyakola n'obuvunaanyizibwa bwe baateekawo baganoonyereza era bagatwalire banyonyi abalina ogatwala tebakikola. Parliament neegiraawo ne batuteekerawo ebirala ebyatuwuguusa amabaati ne tugavaako kitegeeza tiya performinga still niwe baagalaba kuba president we yayogera n'agira bagire poliisi ebakwate ate nga balina okukwasa amateeka ku toopu be baagabbye ensonga za kibalama tezibadde mweziri mwezibadde era tolabikanga kitegeeza era still ne mwaka ogujjajja bakyamubanja ndiwo muzee ya parliament ya Uganda nzo okusinzira nga bwenjirabira enkoledde kubanga parliament ye gwamu ebiti bisatu mulimu abali ku ludda lwa gavumenti ababba amabaati ne mubaamu abali ku ludda oluvuganya bonna bali mu parliament kugamba ndowooza kiringa ati nze nyinza oba wano mukati nga nteeseza bubi naye ate nga baddankani abasinga bateeseza buki bulungi ekyo tekifuula kati kuteesa ki kuteesa bubi. Kati parliament nze bwengitunuliranga parliament eyawamu ndaba nti erina kyekoze kubanga tusobodde okulaba bampuuga nga babanja abantu baffe tusobodde okulaba Basamiru mu Malembe nga bayimira mu parliament omwo ne bagiteeka ku kazito ne babanja abaki abantu era tusobodde okulaba Joel Ssennyonyi ng'asinza mu kakiiko ka parliament ng'akunya n'alabisa n'abantu abamu bebaawa emirimu nga tebakoze eki nga tebasaanidde ne tubalabako mu parliament nga parliament yennyini ebakunyaki ebakunya so nze okutwaliza awamu mu parliament enkoledde wadde nga mulimu abatakoze buki bulungi kati nga bano ababba amabaati abali ku side ya gavumenti abo bba ebintu byabwe obitunulira bwe enkola gye baabikolamu baabikola ki baabikola nga bo ng'abantu naye bwe tugamba parliament y'eggwanga eya Uganda erina byeyisiza olusinga olaba nti byandibadde kubanga nejje biggweredde wano mpulidde abannakatemba bali mu bateerayo babayingiza mu budget kubanga abasinga badde sente bazikola nga buli bazifuna zigenda wa Mwami Museveni zigenda mu byabwe ne parliament we bange esobodde okulowooza ku bannabitone oluvannyuma lw'okuba nti babataddeko akazito ababaka Kyagulanyi be yasindika bataddewo akazito bahidamaani bali mu kutembeeta etteeka ly'ettaka lya copyright eribadde litaliiwe ebbanga lyonna ng'olaba bagezezzaako banoonya kibaddewo kitya nze ndaba nti parliament ekoze ng'eyawamu naye bano ababbi bano lwaba nti abantu abasinga tetukyawula kye tuyita parliament naye parliament eyawamu nze ku lwange enkoledde nga nsinzira ku abo bennoozeeyo ab'olubatu Basamiru Malembe bampuuga baani abasobodde okubanja bakibalama wadde nga bakibalama tebannatubawa naye ate babalabisizza minisita Nabbanja n'ayimirira oluvannyuma lwa parliament omuteeka kazito tubuulire kibalama aliwa n'ava n'agamba ffe tumulina ate ne biwunzika nga atannamuleeta so parliament abantu abamu bakoze bulungi nnyo ensonga zaabwe n'abadibaze
badibaze ngawe government wano kati nyinzo okuteesa obubi omulala nateesa obubi naye tekitegeeza nti akati kateeseza bubi. Duncan. Naye parliament 2023 bingi byekoze ebibi ate mbirungi byekoze naye credit sijagiwa nnyo baganda baffe opposition nti mu kubanja Kibalama batusuubiza okudda mu parliament nga bamaze omutuwa naye twawunzika bazzeeyo nga tebamutuwadde so awo naye nensigalamu akakunkuna neŋŋamba nti tuwuliziganyiza nti okudda mu parliament nga bamaze otuwa Kibalama naye nkimanyi nti teri mubaka wa opposition agenda kudda mu parliament nga tebanatuwa Kibalama ne bannaffe abalala be basibira obwereere abali eyo basibira ebyobufuzi so era parliament era enkoze obubi okuyisa emmotoka zebawa nsuubira zayita mu bbo mu parliament si bwe kiri kyankola bubi nti ssente ezo empitirivu bwe zityo okubanga zagenda kubaawumula ate nga balina emirimu balina ne ssente parliament eno yebaddemu ne guno omwaka gwe gubaddemu ne Rubowa hospital Rubowa si waguli paneti waguno ow'emmwanyi biki waguno asobwe ntunuuliddeyo byonna ngamba nti nze parliament nganze ekoze bubi si wa kibiina kyonna ekoze bubi okitegeera nti wansoba ebintu byonna kati nga nebaga ebimotoka byayita omwo okutusuubiza nti temudda mu parliament nga tebatuwadde bantu baffe nakyo kyali omwo okitegeera nti paneti ow'emmwanyi mukama yeba nti oye bamulinnyamu omukulu naddayo naga ngenda kuddamu munoonyerezeeko naye nenyini ngaakimanya yali aleese mu bbi munne lyali lya mwaka guli nalyo so siguli ogwedde so Faruku neŋŋamba abaka parliament nga temunayisa bintu byakuba nga mujajamya ssente z'omuwa musolo musooke mutune mulabe be muzijjamu bali bulungi Faruku Salama Road wamuyiseeko Salama Road gwe kenyini n'oyitayo n'emmotokayo odda talina sikabuzooba okitegeera naye abantu abo babasaba ssente z'omusolo okitegeera nti babajjako ssente z'omusolo edduuka liwo omusolo naye nga terikola enfufu ejjudde muli so kugwe parliament terina kyekoze omwaka guno mu malwaliro mwe mubadde eddwaliro ly'e Kawempe genereta we yazikirira abaana ne bafa abaana 8 mwaka guno naye nga abasawo temuli mu ddwaliro nowa genereta nga agenza kusiba kwa plaka beti era mwe mubadde n'omwana emmese gwe yali yako ekitundu gwe yaluma omutwe naye nga emmese eri mu ggwanika lya ddwaliro gwe lyagenda omunoona nga yamuliddeko ekitundu mu mwaka guno kakati mu bintu by'obutwakadana n'obusawo by'obujjanjabi omwaka guno okuleka empya abaddemu ow'enkizo nga n'asobola okuyamba ku bantu be mu by'obujjanjabi oba minisita oba ki mu kitundu n'ayamba ku bantu be gutambudde nnyo mu by'obujjanjabi baalaga grade by'ente baabo ayayanga abantu bali bubi ngambi nnyo kakati wotuuka ekiruddu oyinza okakasa kyenkugamba kakati n'otuuka Kawempe kizibu nnyo ekitagambika ojja kwesanga ng'omuntu afuna obujjanjabi olina genda ate mu private hospitals ate nga gabbeeyi kakati gavumenti waliwo eddwaliro lye baalaga eri ebusoga ng'abantu bazaalira wansi ate lonna nga litonnya okiwulira kakati olwaliro gavumenti mu bujjanjabi ekoledde ddala bubi ebyobulamu ebitambuza bubi nnyo kubanga abantu abakuŋŋaanya abaana bajja eri baleete Kawempe nga basubira eddwaliro eririmu obujjanjabi obumala bwe batuuka okufiirayo abantu abo olowooza basigaza ki mu mutima kubanga baagamba nti tuleese mu ly'amaanyi mu ddwaliro eri ku mutendera gwa lifaalo bw'olaba ng'abaana basobola okufiira awo mu byobulamu mu Uganda ekoze bubi nnyo naye ekyonjawulo kye tuyina simanyi abatwala ebyobulamu aba wano bijjanjabirawo Betty Kamya yabagambye wakalabya akatano andi Faruku omanyi lwaki nkugamba ekintu ekyo Betty Kamya tufiiriddwa abakungu bonna betufiiriddwa Betty Kamya yagambye fa bali ku ground bw'oba omanyi nga tosobola emmotoka kuba yagambye mbo emmotoka ze bavuga mpenkoni era ebinnya tabikola ki tabiwulira ekyo kituufu talimba kiwulira yabadde alimba atalimba era n'agamba nti era ye bw'alwala oba n'abanna abalala gavumenti esobola omutikka n'akola ki n'agenda obe Nairobi oba Amerika gy'ayagala era buvunaanyizibwa bwaffe naffe abali ku ground okuteekawo embi naye Faruku kankubuuze wali okeddeko ku makya ne ukwatako ekipande awo nga bagamba nti njagala bujjanjabi butuufu
kiboke zigenda okukukubwa zigenda kukwata n'ettaka kakati Betty Kamya aleme kuwuddisa abantu tubiteekewo embeera eno tugiteekewo tutya okiwulira simanyi kintu kiri mu movement kubanga nze Betty Kamya muntu ku bantu bembadde nsuubira bagenda okukola ennyo mu bifo mwe bali okuvayo waava statement egamba nti bino tubyogerako yasooka n'ayagala obbanyweza namugamba nti viira ddala ku abantu abo baleke awo yasirikira ddala yabivaako kakati olwaleero nze kyendaba kiri kimu amalwaliro era Betty Kamya gyagamba nti bo batambulira mu mpenko ni tebabiwulira basobola ogenda mu bujjanjabi obutuufu naye ekitwala abantu mu bujjanjabi obutuufu nga tebuli mu ggwanga kitegeeza tetubukola ki tetubuyina tetuyina busobozi buteeka wano bujjanjabi bumala ebyenfuna by'eggwanga bitambudde bitya 2023 ebyenfuna by'eggwanga okusinziira nze bwe ndaba bitambudde bubi bubi anti ebyenfuna biva ku muntu omuntu kasaba nga talina ssente amafuta bagongeza sukaali alinnye ebyobufuzi ssente batuggyeko obuyambi abadde bazituwa kubanga bali ssente baali bazituwa ne bali ne babbako ali naffe ne tufissaako ezijje no mu bantu n'ezo zonna kuva ne batuggyako ssente ezo byenfuna by'eggwanga tulinawo ogambira nti bitambudde bulungi byo bitambulidde ddala bubi nnyo nnyo kubanga ekivaako ebyenfuna okutambulira bubi bannansi bulabanga tebakola emisolo gye wandibajjeeko mu maduuka gaabwe nga tebasobola kugiwa kitegeeza baba bakoze eki ebyenfuna biba tebijja kutambula so ebyenfuna by'eggwanga okusinza mu Uganda bitambulidde ddala bubi ate nga bikyatambula bubi kubanga naako akatono akaliwo ate kadiibuudwa budiibuudwa mu ngeri etategeerekeka kubanga bw'olaba nti batusalako essente zotuyamba abazijja ebweru ng'ate gavumenti terina kye yasala negamba nti oba nsaze kino kakati kino engeri bakinyigyeko ate bongezi kukola bintu era bidibuda ssente nga bino byolaba byebaguza amamotoka ne bagabira abantu ate abalina so ebyenfuna by'eggwanga mu Uganda ebyenfuna bikyatambulira ddala bubi kubanga olaba nga abaana basoma abazadde basasula mu bitundutundu omuntu bw'agenda mu ddwaliro waliwo omukwano gwange nambemu ennaku ezo yagenda mu ddwaliro bamusaba emitwalo 15 yagisasulira omwezi mulamba kakati ogelaba nga ebyenfuna buli we biri wali otera okujja wano n'ogamba mawangu waddeyo emitwalo 2 tosobola gampa lwa byanfuna kuba nawe tokyalina wojja kati ebyenfuna by'eggwanga bwe bityo bikola ki bwe bifa ate tebikyasobola kudda ngulu ekyo kyo tekiribaawo amakampani agamu gaggaddewo ebyo byonna byanfuna agabadde gayingiza kitegedde Capital Chicken tumutwalira mu ebyo gamba kampani tugamba bintu byababbi kitegedde Capital Chicken ndala mutwalira faluku tereza ajjawo emirimu tugamba kampani eziwa abantu emirimu tetugamba byondo byababbi abadde wa mwaka guno Capital Chicken kibadde kyondo kyababbi ebyo Capital Chicken bye bikoyini biki bibigi coin bye biki okiwulira Capital Chicken okuggalawo kikosa eggwanga ate tekikosagwa Capital Chicken okuggalawo kikosa kiwonya balala kikosa kubanga Capital Chicken eyo gyolaba bababba kikosa gwanga naye waliwo abaana abaali batunda enkoko ku kkubo nga baali bazijja ku bantu abazirunda abazijja eri mu chicken ki chicken tonight mu Capital Chicken olaba nti waliwo abantu era wabalaba nga bakaaba abantu abo emitwalo n'emitwalo gye bababba tolowooza nti chicken okuvaawo ate tekibakosa kyabakosa era kifiiriza kuba n'essente z'abantu baba bazitwala obakitegedde omuntu omusene n'akola ki n'azitwala n'azeetikka omu era kikosa tozawo nga abantu Capital Chicken okuvaawo abantu tebafiirwa abantu bafiirwa ssente zaabwe ekiwondo ky'ababbi era otunuulira nti wekyamala okubeerawo abantu bacomplaininga nga naye n'abamu baali bafuna era ebbanga lyekyali kimazeewo kiina abaali bakikwatiridde era gyovola abantu bavaayo ne balajana omanyi kiringa boolaba kati Uganda mbi ne tugirimu tetulina kyakkola owetegede era sosaga nti olwoba Uganda mbi tukeere yonna bajoce teri asobola kisaba ti Uganda mbi
Museveni afiiremu, Mawa afiiremu, abaana bafiiremu, ekyo gundi angabi asonkyesa abalezi so akikola ki? Omuntu obeera n'akalimu, omuntu obeera n'akalimu nga kakusasula bubi. Naye n'ogamba bwange kanjira akola ki? Kanjira akola mbeerewo. So ebyenfuna by'eggwanga. So Capital Chicken egenze mwaka guno. Egenze mwaka guno. Ebyenfuna by'eggwanga. Ngama wabagambye nti bwe tuba twasalibwako obuyambi okuva mu nsi ezitwetoolodde, ensi z'emitala mayanja zatusalako obuyambi, ye Museveni tekyamukosa. Nti ye Museveni tekyamukosa, ate ffe kennyini be yakwata n'atwongerako emisolo yafuna kyalina okukola ki? Okufuna nti ssaawa zino amafuta agenda mu nusu kakaaga, okitegeera. Ye yaddira n'agamba oba America etusazeeko obuyambi, oba Bungereza etusazeeko obuyambi, oba World Bank, nze bannayuganda bennyina okunyigira ku kisenge, nina okulya nga bwe mbadde nkola ki? Nga bwe mbadde ndya. Era ssebo ekyaba okula okusalako obuyambi tekyakosa mwami Museveni. So eggwanga kyakosa ffe ekitulizeeyo nti luli omuntu yali anywa lita z'amafuta 10 takyazisobola kati. Natambudde ne muzeeyi, omanyi muzeeyi yaguze emmotoka. Era tumuyoze. Luli abadde agula batu. Bannange muzeeyi content gwekuwa. Muzeeyi yaguze emmotoka. Okay. Kyannaku nti jjo tulina gye tulaga yanywedde omutwalo gumu nga gwasobola. Ati simanyi we tugenda kukikola kati embeera awo we tuli. So 2023 economy muzeeyi agiise mu bulungi. Yeyo gye mulaba. So economy tetambudde bulungi nti Faruku nze luli osukaali nagulanga kasawo ewaka abaana ne beeyagala. Naye nagenza ogula kilo 2 neewuunyiza nga sukaali mu kasanvu. Ngamba tuli kuki. So kati sawa zino economy nga bwetambula mu Uganda nfu. Era nze nja kusaba nnyo abeebweru ab'obuyambi batuzzeemu naye batatuzaako buyambi. Ogenda kufa. Abeebweru batuzzeeko obuyambi, batatuzaako obuyambi. Amazima ge tugatambula natuyogeza. Bino betugaanye Museveni sena azibba. Na zino zennyini ezaffe ze tunoonya. Atunyigiriza n'owulira akawunga ka 10 So ompulira. So mu economy wano e Uganda etambudde bubi nti kubanga Luli Matiya agulanga kawalagike ka 12 ne kamumazaako olunaku naye kati bwaba tanywedde ka 15 aba tagenze muno. So economy si nnungi. Okay. Faruku ne Yuga kikibadde mu bino. Yuga kikejiridde mu economy. Of course ebibeereddewo naye Faruku mbadde jatangaza mu bantu. Omanyi Capital Chicken eno n'abantu tebafunayo ssente. Bagamba nga nti katobadde wezezaayo mu kitundu topinga katoyinayo nya kitundu katukole bwe tuti. Ng'ebintu byonna yabagamba biringa ebya wanu coin. Kutetenkanya abantu kubakola ki? Kubanyaga. Ogwo tegwali mulimu. Okiwulira? Kubanga n'abaaliyo bakunyonyola engeri gye bawezaamu ssente ezo bonna ng'abanyaga buki bunyazi babateeka mu ssubi eritaliyo. Kakati waliwo kati wabaleeta omulimu nga waliwo bano abayigiriza abantu okunya kakaawa. Obumbi bwaffe mwenda ne bugendera. Obumbi bwaffe mwenda ne bugendera awo abantu banywa batya kakaawa nga tebazimbyeyo kaduuka nakamu. Okwo konna kuba kunyaga. Era ebivaawo ne babisazaamu toyinza gamba bano nti ate bafiiriddwa emirimu. Kuba kunyaga. Naye tubadde n'emirimu kati egiteredde kampuni ezimu ezigaddewo nga zigudde bugwi. Kati okugendako emabega wotunulya kampuni nga Sembuule. Mu kugwa kwayo tolaba gwe yanyaga. Naye ng'ate eweddemu abantu bazze ewaka. Emirimu gikoze eki giweddewo gye bayita kampuni. Okitegeera ebeewo abakozi emirimu. Naye Capital Chicken buli abaddeyo akugamba nteekayo ssente naye ate munaye ne mukola mutanaga awo simanyi be badde bamanyi. Bali mukoza ssente kirala. Kakati Capital Chicken yo yali yakiyaye. Naye wabaddewo amakampuni abantu abakoze obulungi. Kikita kubye emduulu mu guno omwaka. Agikubye. Agikubye. Abadde wago. Nga biganye. Abiganye waliwo n'omusuubuzi oli babadde bamuyitaani w'enkoko negundi agaddewo omwaka gwo. Ani Agakaani Dembe. N'Agakaani kati omuntu nga naye naggalawo kakati oyo abadde n'omulimu. Agakaani kati nga Dembe FM bwagadde waawo oyo abadde alina omulimu okukozesa abantu n'abantu abo ne bayamba abalala. Owaddembe ayawukana n'owa Capital Chicken. Owaddembe abadde n'omulimu oli munyazi wawuliddeko akomplaininga ku Dembe nti yaggaddewo kubanga Dembe
Dembe talina gwe abadde ayamba ani abadde akolayo kakati afisero teyagadde bukuwedde waguwedde ndowooza afisero waguwedde kakati Dembe okugalawo kwa Dembe kwakosa abantu kubanga waliwo bakwano baffe abadde bakolayo nga n'abadde bakolayo bennyini bakozesa abantu abalala okiwulira kakati bw'olaba kyeyina eyo badde ekola ku Dembe n'otunula badde bakozesa n'abadde bafuna mu kintu ekyo bambi omulimu gw'amaanyi Embuga yaggalawo guno kati tunulya Embuga abadde akozesa abantu bangi nnyo kwesitivi okwo era ng'awa abantu tulina banywanyi bafuwa n'abadde bakolayo bangi ng'aba bulungi emirimu nga bitambula bulungi era olaba byakyuka bwe yaggalawo okiwulira kakati economy abo bantu batu betwagala mu society kuba bawa abantu emirimu si capital chicken economy etambudde etya 2023 Embuga kyekyamugazaawo nsinza kukimanya sakimanya bulungi kyekitu Embuga TV yaranise okukola nawalampa Bob Wine nga yaproving jajja ssente ti ono musobola basaposa ne bajja ku obulango naggalawo capital chicken ebaddeewo abantu emirimu naye bannayuganda tuli baluvu ffeffe nyinyi yabala okujjako twerabira betuwogera twakyazaako omusajja ava mu capital chicken kwampulidwa nabaga talina gwe yawa ssente n'agamba atekayo ssente ezasooka ne bampa mbadde nyingidde endala musoyi ngenze mu ggolo disimanyi ngenze mu biki kitegedde bulungi ye mwenyini mu bigambo bye n'agamba bakola ki bamuwanze sakozi waliwo omusajja omu capital chicken ayawukana ne betting zonna betting capital chicken afana ologenzeko mu katale kano kalya kano tekafuna olwo kalabyeko ene capital chicken bwe yali betting kangusibe aha go naye bano manyi lwaki bawukana nti bano bali kano kalya kano tekalya kano tekalya bayimirizaawo mati yaawo matiya najja n'alya n'akusika gojja okola eki ozanye kati gwe bojja ozannya ne bakuwayo omulundi gutya gumu 15,000 n'oleeta emitwalo emeka ne bagikuba ku mumwa kati capital chicken sakozi nabandi ate kati kino kigenda kifuula debate naye nze ndowooza ti capital chicken bwe yaggalawo tewalaba yaakaaba ng'agamba nti nno baggalewo badde batubba otegede olaba gavumenti bwekera negenda bagamba saakola naye nsinza kuba nalaba ne bwe babadde bagamba abakyala bonna abadde batunayo bwekiba teri yakaaba nagamba netuyose ne bagenda babadde bakola ki batubba saakiraba naye nawulira muntu agamba nti bagenze n'essente zaffe byawukana otegede nze ye problem gye nnina ku ntegeera yange kangende wa David maliriza ensonga sakozi capital chicken yeyo emirimu gye business yonna gyagootaana naye nga mu ntandikwa tusooke twebuuza yabeerawo bbanga ki kitegedde bulu emirimu gyagootaana ekyokubiri capital chicken yali ewa abantu ebintu okubanga yali epangisa ettaka ng'erina abantu ne bookya enkoko kubaawo wabula ffe bannayuganda ffe twagana okubeera obumativu ne kye tuyina tisakozi omusajja agandi nateekayo emiliyoni emu oba gamba nti nateekayo emiliyoni emu anti omusajja ye mwennyini abali wano omusajja eyali wano yagamba yagenda ku faamu ngeko weeziri nze soogera bigambo byenjoga kakala togabona teyina nkoko yagamba ye mwennyini yagenda ku faamu ngeko ki nga n'ebyuma weebiri byali bigambo bye okitegedde bulungi wabula ojugayo be nagamba abaali abeera beyabba miliyoni 45 omukazi yemunyigona njogera naye muganda wabali basobonakayo miliyoni ameka 2 ne bagenda nga bajja nebagasembe batwale yeggolo disimanyi byebiki ne bateekayo 2 mu mmeka ne ziwera 4 mu mmeka naye nga gana 2 ge basobola okuteekayo bateekanga nga bajjayo buli mwezi amagoba kati bagamba nti omwezi gwobadde ng'ofuna emitwalo 3 singa oyongerayo 25 omwezi ogujja ogenda kuyingira kakadde capital chicken okudduka mu market kyakosa gavumenti kyakosa economy tekyagikosa kyasooka ne kikosa bakiraya nti bayo bennyininyini abali bateekayo ssente kubanga baafiirwa ssente zaabwe kitegedde bulungi nekikosa ne gavumenti kubanga yaliwo nga abantu bano bababba
anti soke twebuuze ono omukulu yajjawo certificate yali awe emisolo Capital Chicken okuvaawo kwe kwakosa eggwanga 2020 kyalikosa nze mbadde ndowooza omanyi ngenda babuulira kino ekintu kiringa kyolaba kyebayita chain of demand bano abasajja bakugamba nti bwoweza ssente bweziti ate osobola okukola bweti oba ojja kufuna bwoti nabano abagamba nti nayingira n'obukadde busatu nenkola bwenti era yagamba nti ne bagamba nti kati nfunye obusatu bwe bagamba tobufuna naye ne bagamba kati butopinge ogenda funa 7 oyingize bwoti okiwulira bw'oba oli ogenzeko mu one coin wagenda ku one coin bwe bitwe bitambula bagamba bw'oteekayo bweziti ofuna bweziti amagoba agajja okola bwoti n'okola bwoti okiwulira kakati gwe n'olowooza mbu n'ogenda kukola ki kufuna okusinza ku kirasi woba okoze eki woba otuuse naye omaliza Capital Chicken okugalawo kwayo oba okugwa kwayo kyayamba balala abaali bagenda okubbibwa abangi mawa tugende ku kirala okwawukana kwa FDC kuyambye gavumenti kukoseza opposition okwawukana kwa FDC kuyambye opposition okwawukana kwa FDC kukoseza opposition kuyamba gavumenti okwawukana kwa FDC kukosa opposition kuyamba gavumenti kubanga era n'abateekayo ssente baali bayagala yawukanemu weebuuze baani abateekayo ssente kitegeeza bo baali bakifunamu nga kukosa opposition wabula nga kuyamba gavumenti tekukosa FDC yoka nontono FDC naye lwakuba ekyenjawulo FDC gibale nti yonna opposition kuba be abantu abanawanya enkyukakyuka kati mu nkyukakyuka twetagamu abantu ab'omuggundu kubanga kati mu FDC okumanya kukoseza nyo opposition FDC yavubibwamu abantu bangi abala ne bayingira mu government abana bafoka ba speaker abala ba deputy speaker bwe bityo okiwulira ate n'abasigala eno abala ba minister ate n'abasigala eno ne basigala nga babaguze nga tusigazaawo kisiikirize omubiri gugenze so enjawukana sente ze bateeka mu FDC zakosa nnyo opposition zatukosa nnyo wadde ate nga gavumenti yo yakifunamu nnyo kubanga buli woddira ekibiina ekyamanyi ng'FDC n'okinafuja gwoba ofunyemu bo tebafa ku ssente kye bataddeyo naye bafa tebakyayina maanyi gamala kututeeka ku kazito ekyo kyo baba bafunyemu FDC akasente ke yafuna okwawukana kwabwe 2023 okwawukana kwa FDC of course nga ffe abaagala enkyukakyuka kutunyiga kubanga natukogenda nga tweyawulayawula mu ssaawa ya leero mu byobufuzi ng'oggyeko wano ku pano nti nsobola okuwuliza mwami Mawaze mpuliriza nnyo omukyala Namboozi singa Namboozi akyuka n'agenda mu NRM abankosezza nze kitegedde bulungi nti abandese mu bbanga awo nti FDC kyekimu ku bibiina ebisinga ndoza ebigumvu mu byobufuzi era ndoza ebimu ku biwangadde ng'ojja kuba ne UPC kati okwawukana kwabwe kukosa opposition nnyo yo government ne bange solo kuisaawo ki ebyayo nenze nandisabye nti bannankyukakyuka banywere ku kigambo kyabwe omwaka gutugenda mu omupya kubanga tugenda kubeera mu bulumi nga tuse 226 ngolaba Lukwago simenja kwa president Nsereko nja kwa president Bob Wine nzije nenga fatu lubire ekintu kiri kitya nekira nti singa ebipate zino ziteesa neziga nti emakindye wano tuyinawo wanupu wa amanyi FDC gwevaawo tunonya wali wanupu omunafu tutekewo waki nze FDC nekinandowooza ne watali ekyo omusajja ali waggulu ono akyatuliidinga nnyo FDC enjawukana 2023 ekintu kya FDC okwawukana okuba nti yekutuddemu kigasizaani okusingira ddala obuzibu buli gavumenti ya Mwami Museveni kigikasizza naye kigigasa kitono kigigasa kitono ddala nti kuba omala ogamba nti FDC eveewo osigaze ogikutulemu osigaze yonna jjana nkumbi bannabyafuzi beetemeeteme kiriza luli obaddewo ng'ate olina boobatemerawo nga waliwo abawagizi b'FDC nga waliwo n'abanuupu nga waliwo n'abaaki kano oluvannyuma lw'okutematema mu kiri abamu bagenda beegatte ku kintu kitya kimu otuuke ng'amaanyi
tosobola kugalwanyi tobasobola balwanyisa ngabwe ebintu ebyo tebisobola tebyetaaga nnyo okwogera naye otuuke nga tosobola nga gwolabanga yakola ekirungi naye nga wakola kibi banigala okubuulira singa kibagoba kigenda mu maaso Lukwago Besigye Bobi Wine ne babeera awantu wamu olwo luyinza okuba olutalo gwe gavumenti alowooza nti yakola kirungi okwabulamu bayinza okulemerera oba kitegedde era n'obuyinza basobola okubutwala so nga luli obadde oddeeri n'obaperereza n'obagamba temukola bwe muti nabano n'obalimba lwabwe kati bagenda kubeera wamu kitole nga tosobola kubalimba kubanga kati kamwe ekyokulabirako nti nga FDC enajja n'akumbi eyasigalayo kiringa bonoddira engege n'ogijjamu amaaso esigala tekyalina makulu tekyalina gyeraga kati FDC enajja n'akumbi kiriza gaana bano babesigye baani bwe bakeera enkya ne bakola strike ennungi ne beegatta ku Bobi Wine ate era mpulira nti kyebatambuza togenda kusobola kulwana nabo okujjako nga ogenda kubatta buki busi naye luli obadde osookera enkya oli n'abeera wali n'oli n'abeera wali n'ogamba abeeno kambasaleko n'abeeno kakole ki kati bagenda kubeera wamu nga bakoze nga boolaba Museveni wa musirikale ne bagamba nti eggye lya East Africa lisobola okuba ery'amaanyi ennyo singa ery'eggwanga lyonna okitegedde so kakati okwawukana ku FDC kwakosa pati nga zino ezaffe olw'okuba nti buli omu alina gy'akkiririza naye ate era mu ngeri emu ti wetunaaba tugenze mu maaso n'okwegatta okwo nga buli omu teyeegattira mu kibiina gy'ali naye nga beegatta omuntu omu 2026 kiyinza okugyawo ekyenjawulo FDC yavaawo bannayuganda nze kiyinza okugamba nti mukuvaawo yavaawo ate ekyaliwo ati wemutuula wansi ng'abe Katonga bagamba gyetuli n'abe wano ku Stella ne bagamba weetuli okitegeera FDC tebaawo byeba gyosanganga kuliko FDC block okitegeera kati mukyo nze mbasaba ekintu kimu funa change tukwate tutuule wa Bobi Wine tumudde mu mugongo tuteme empenda butya bwe tugenda okukola ki FDC yeyunge kunu FDC ye Katonga 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 yerimu ba Lukwago ne Lukwago erimu ba Besigye yerimu ba yegate kunupu bwegata kunupu tuyinza okubanga tuyinza okufunamu opposition y'omuzinzo ogw'amaanyi nga terina matabi malala simanyi bano bali eno okitegeera wabula nze kyensaba batuule wansi bakkaanye ki bannayuganda kyeyeetaaga okuwulira tulabe nga dikiteta tumutwala nabo gise mufungize naye bwe banaasigala nga bagamba nti eno tulina okubeerayo lwakuba nze kyekinaga nti politics ssente era bw'onatula wansi n'olabanga ng'okukkaanya kuganya engoma yakati okyali kyemugamba nga bifo naye bwe tunaba twagala nga bonabona balina ekigendero kyekimu kyakujja President Museveni mu ntebe kitegeeza balina okukkanya sira bamusonga laki tebaba tebakola ki tebakkaanya ate bino njatubijjamu nti nze ndi w'amaanyi nze siri w'amaanyi opposition yonna ekkirize nti bwe twegatta wamu ge maanyi saawa zo tetulina ki maanyi omanyi Faruku ekisinga okulemesa abantu okwegatta kulowooza nti buli omu waaki w'amaanyi naye buli bwolikira ku makyano gaa nti nze ndi munafu era mu mboozi mukati muno olabamu ne tukira ku makyano nze nenga ndi w'amaanyi nimwonaga ndi w'amaanyi ogenda okulaba ogenda tuyita okukola nti tukyakola ki so kati tulina kuba bonna ne bakkiriza nti fande tuli w'amaanyi oba tukole ekintu eky'amaanyi bafune ow'amaanyi ate nga bamulina so tumalirize this year 1 million match tebadde muguno 1 million match yali success abantu bayinza okuba tebagiraba mu kutambula abantu kwe baali basuubira naye okukwata kyagulanyawo ku kisaawe kyamala okukola obujulizi bwe baali banoonya kubanga wano twalinawo akakiiko k'ensi yonna nga batunuulira obujulizi obwo ddala kituufu tewali demokurasi yali nyongereza ku bujulizi nabo bwe beerabirako obwali obulamu twalinawo Senyeni n'abalala kakati
eyo ensobi government yagikola bukozi yakola ensobi mu 1 million match yakola ensobi abantu tebatambula era tebaliwo kyokka ate yo ne bamuka yakola muki ensobi so neberanga ekifaananyi kye kyagisiiga mu 1 million match tekyali kirungi ontegedde kyogamba ekifaananyi ekyasiigibwa okuva mu 1 million match tekyali kirungi ekyasiigibwa gavumenti kyasiiga gavumenti ekifaananyi kyatuka n'okuleeta Rwanda Air ng'erina okwewozaako ontegedde kyenkugamba ng'erina okwewozaako n'okufulumya statement so ekifaananyi ekyasiigibwa gavumenti ekyali kirungi era nze ndowooza abaateekateeka 1 million match bo baafunamu kye baali banoonya 1 million match eyo saagyetabamu era ekimu kyagingana okugyetabamu kwe kubanga abakulembeze bagenda sibalabayo bwana linsuubira wano ow'emakindi antwala yadde nga saamulonda ng'era nze nali mmanyi nti 1 million match eyo Sewanya nagenda kunga abawano ow'Entebe akunge Mulyannyama akunge ow'Erigi gundi wona awaabira abantu akunge nga nsuubira abo naye nalabayo zaake aye naye yajja biwedde ng'ayina lwayini nga bali ku live awo ku TikTok nga biwedde so inze 1 million match saagifunamu sina kye nagifunamu kuba tewaliyo nalimbira nkugambye ekyaŋŋaana okugigendamu nalinze nize Sewanya no wano w'emakindi oba Masembe bagambe nti enkya tugenda ku kisaawe saawula ku ddoboozi ly'abakulembeze bange kaakati wali olaga nze ndagewa amazima amatuufu saagirabamu makulu terina kye yakola olw'ensonga nti ebbanga lyonna lye tumaze ly'emyaka 20 twagala muntu ne wanaaba matiya nga bw'agamba nti nze ntambula nettira wali nakasero tunoonya kujjako Museveni oba kujjako gavumenti abantu basobole okubanga ebyenfuna eddagala biki babitambuza kati bw'omala okutambula ekyo ne kibaawo kubanga jjukira twakipika ne bakipika naye era kyakomaawo tekira gye kyeyongera oba kitegede kubanga bw'oŋŋamba nti twakuŋŋaanya abantu okuva mu Bende Essemuto wawa nga tugamba nti tugenda kutambula ate bakwate Kyagulanyi nga ggwe ky'oŋŋamba nti era njagala kulabisa abasajja bano kankubuye bakoze ebikolobero bingi nnyo ebisinga n'ekyo Kyagulanyi toza kugamba nti bwe baamukwata wano ne basinga obubi lwe baamukuba tikyagulanyi ekyo ekyaliwo tikisinga ekikolobero kye baakola eky'okubuzaawo abantu nakati bakyabanja kati ovaino ngamba nti yali twagala kukwata Kyagulanyi ndabanga oba onafuyiza n'ekintu kyaffe tebonanze sanga nyo okwogera kintu nga sikimanyi oba okitegedde ekintu ekyokugamba nti twagala kujjako gavumenti nze boogera nga nti ekigendererwa kyali kyakukwata Kyagulanyi tosobola kukiŋŋamba bwotyo n'ekikola ki n'ekikiriza nze nali mmanyi nga nze kinali ndowooza ti 1 million eno mu kutambula afuta kunona Kyagulanyi tutembeeta naye tuyina bwe tusibira oba kitegedde oba tusibira mu kibuga wakati newe bw'abanga nnamba emu kyayogedde nti twali tukuŋŋaanya abantu bakwate Kyagulanyi tumale tuddeeka tekyankolera so enejja ekolebwa etya era saakisimba enejja simanyi bwegenda kukola simanyi pulaani yaayo era simanyi ekigendererwa kyayo kola kikubanja abantu empulire bwe bakyogedde naye ze kyenaakakasa era Ssennyonyi bwe banga balaba puroguramu eno bw'abanga agenda kusituka nga leader of opposition akulembere ababaka 6 tumwamalabe emabega akulembere bammeeya bakkirize tubalabe nga tebawetedde mu kkubo Ssennyonyi agenda kuba akoze ekintu ate oluusi ndowooza ekifaanagana ne Besigye kyeyali akola ba Besigye baamukwatanga ng'agambye nti ngenda mu katale Nakasero ng'era alina okutuuka oba agendera mu Gomesi oba atumya bodaboda nemutwalira emmere naye n'afulumira okwo naye ng'agezaako okulaba nti gye baŋŋanda okugenda nina okukola ki okugendayo ekyo nja kukikakasa kubanga Ssennyonyi oba n'ababaka ba palamenti bonna obukodyo b'abantu bamanyi tebumala ogirangirira nga 8 enkeera nga bagenda basalako ewaani ew'omuntu oyo alangiridde nga basalako n'ew'omulala tuze tubirabanga biwe 2 bannabyabuzi bonna okukeera ku makya
ngewaabwe wonna ate n'ekirala tigwokera ejja n'ogamba nti tugenda kubanja abantu baffe ne bano bamulya nnyama ne batagoberera bakazi b'ebasiiri ne batakunga ye David omukyabadde akola ki agamba bameeya naye nga bwe kinaabeera bwe kityo kati kigamba nti wanumi twagala tugire bakwate Ssenyonyi aveewo tuddeeka nga namba emu bwagambye nze nja kisemba tukikole. Nze 1 million March ekituufu teyankolera strategy yaayo teyatambula bulungi. Nze ndi wa mawulire nali ku kkubo nga ninze kujjako nalaba biga yekka yatula wali n'akyama wali abasirikale bayita bamuyimiriza namuyimiriza n'akyama wali abasirikale kati so byonna naye kati nze kyengamba Faluku kyekikye nkugambye kati 1 million March lwakuba nti muganda wange yagirabisiza mu ngeri ndala naye nze kyengamba nti 1 million March ekigenda kyayinsuubire yali yakunona mukulembeze kunoonya walala butya bwe tugenda okumuza Kampala tulabeeyo kiddako kitegeera wabula twalite tukolera CNN oba BBC okitegeera program yali yakumujja ndowooza ku airport kuba CNN ne BBC ezo bozibuuza footage wa Uganda omubi ndowooza yonena bamuyina si bwe kiri kati ate ono taba mubi onfuna naye kyekiri Faluku kye tubaddeko ne ŋŋamba nti Besigye Lukwago begatte mu struggle obekata mu struggle gundi alina obukodyo bungi Besigye obugamba nti kati tugenda kukola ki nti enkya tuli kuwooko tuwaaka naye tufulume tutye waka labadaba style okitegeera Besigye zaziina mpitirivu kuba twamulabako ne wansi mipiira gy'emmotoka nga ayagala kufuluma waka okitegeera so kati tumwetaaga olya ne gavumenti muleme kutusumbuwa mukwata abantu be mwasibira obwerere mubawo abantu baabwe simanyi mubaterese mubalimisa simanyi mubaterese balina bintu ki naye tusaba busabe mukwata abantu mubaddize famire zaabwe abantu badde mubalabirira abantu baabwe abaana tebasoma owulira naye lwaki temubabawa kyekisookera ddala lwaki temuwa abantu baabwe ne baddamu ne balabirira famire zaabwe ziri eyo temuziyamba temulinayo kasente kemuziwa nva kyokukwata abantu mbawe sente zaabwe mubawo abantu baabwe abantu bali mu miranga mulowooza emiranga gy'abantu gye babakabira ginaggwa gitya nze Duncan bwekyo bwe kibadde Segerenya tukusabira waliwo omuwagizi waffe bambi omwana adda w'Emboozi Mukati mutano wa Mati Baba yavudde mu bulamu bw'ensi eno omwana yadde agobya nnyo puroguramu yaffe bambi Anodi twalina ino ku Christmas awokera imakisi kati Anodi yadde yawasa omukazi naye ndowooza omuwala ng'alina nnyo ebbuba omuwala mu statement ye abaneighbor bagambye omuwala bali bamusindika ku university kusoma si munyankole si munyankole tolimba omuwala weeno waggulu omuwala weeno eno ngulu kati baneighbor bagee entalo zibadde nga zijja zibeerawo naye ng'omukyalo omu agamba yali yagaana omuwala ono okukebera essimu kyokka sakoze ekibusa nti omuwala ono baadde bamanyi ali ku ssomero bamusindika kusoma naye nga yazaala n'omwana kati bwe yazze ewaka n'amufumita akambe omwana afumita Anodi akambe nga yeebase abaniba bagenza okujja okugula okumutuusa mu ddwaliro Kibuli nga mufu yamufumitidde ki buba amutebeza Anodi alina abawala bangi era omukyalo ono yadde ayogera yagambye yajja n'amwebuuzaako namugamba bba wange abasajja bamukubira bangi abakazi bamukubira bangi namugamba okyali mwana muto omuvubuka sooka omuleke kuba alabika bulungi nnyo namugamba naye nja kumutta namugamba tokikola kati nejjo we yakomyewo kuba we yakomawo nga 25 yadde yeebase namufumita akusobaga kutuusa mu ddwaliro ng'omulenzi mufu agenza okukoma weewaka bagenza okukoma weewaka nga n'omuwala yesse nga naye yeefumise balese omwana wa myezi 4 so bonna beefumise we yamaze okutta oli baali bamutwala mu ddwaliro omwana asigalawo ndowooza ewaka n'omwana ene yeesalako obulago yeyo muvuka gwe nalaba asala kamiliyoni ne DJ Kiiru adde asala nnyo kamiliyoni ne Kiiru adde muvuka muto myaka nga 23 kyabadde kitya nkigambibwa omuwala
ya omwala yiyani bamuyita Shina Atwine. Omwala oyo yali ono ye Anod. abadde akola ne nani? Abadde akola ne yali abanja kusaasira oyo. Kakati omuwala oyo kigambibwa nti omwana ono yamusinkana ku university. Omwala ng'asoma ku university ne beekwanagana. Bwe bakwanagana n'amutikka olubuto. Fana ennaafumba omwala ate temumanyi ewaabwe nti yazaala n'okuzaala. Kubeera bonna. Naye omuwala ono abadde amanyiddwa maama wa Anodi ne kitaawe n'abantu abalala nti abeera naani ne Anodi n'emikwano gya Anodi. Era nnyina mu katambike ke yawadde speech gye yawadde ku lumbe yagambye nti abadde ankubira buli lunaku ng'atera okunkubira nga mutabani wo ngenda kumutta naye nga ndowooza byakusaaga. Maama wa Anodi yayogera nga ndowooza byaki bya lusaago. Kati tayimu yatuuse ndowooza ebboba we lyamulinnya ennyo kuba y'ensonga gye yabawane ku mukwano gwe nti Anodi abawala bamukubira nnyo amaki amasimu naye okusinziira Anodi wabadde afaanana n'ensi gy'adiiringa nayo ne sayizi gy'alimu mu buli ngeri nga era balina omukola ki abadde nebboba to the extent nti ayinza okutuuka Anodi ng'akola ku mukazi n'ajjawo ku saluuni n'abuuza amukolako atya obwabadde bujulizi bwa banne ababadde ku ki. Kakati olwokuba nti ebboba lyali lingi yatuuka n'okukubira maama wa Anodi n'amugamba mutabani wo ngenda kumutta naye ng'ono omukyala alowooza akola ki. Baalese ebbojje lya myezi 6 ena gyokka bwejje tegwetebereza okuleka omwana w'emyezi 4 kiba kintu kya bulabe nnyo. Naye Anodi yagenze n'akyakala ne banne gye bagenze okucyakalira n'akomawo sawa 10 n'atuuka mu nju kigambibwa mbadde basulamu bameka okusinziira ku bannayiba ye Anodi omuwala waabwe omwana oyo muto nga waliwo n'omulala gwe badde oba abadde mu Uganda wa Anodi oba mukozi ayina gye yamusindise nga yeetegese endowooza okuttaani Anodi kati oli asobola okutaasataasako ayina gye bakoze eki yamusindise mu nju ne basigalamu babiri n'omukazi omukazi n'omwana ne Anodi yakomyewo ekiro bwe yakomyewo bagamba mbu yatuuse yeebaka naye ng'omukazi ye ayomba ndowooza nga yamuteekeddedde mukola ki omutta yaguze ebyambe bye bino ng'ebitema enkoko era we yali yazze n'ekyambe n'akimusoga mu kukimusogono yasimuse ng'abo omanyi omuvubuka ow'amaanyi ne batandikirawo olutalo naye ng'omusaayi gumuggwamu naye nga takyasobola. Bagamba nti ekisoya kimufumise yeebase yamuyinze n'asooka n'abanga otulo tumutwala kati omanyi omuntu ava mu kabaala olumu oba onyweddemu ku bwenge ebiki bwe biti ate n'omusaayi guba gutambulira waggulu okutimu omwenge. Bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi bano bagenze okuddusa omulenzi mu ddwaliro kubanga endulu we yavuzaawo ng'abantu bawulira ne bakuba olujjo ddukutula bagenze okukwata omulenzi omudduza mu ddwaliro bagenze omutuusa mu ddwaliro ate wali ng'akutuse kati okomawo togamba ono nti Anodi akutuse naye basanze yeefumise nga yesse. Kitegeeza ki kino ate ekintu ekyo nze ndowooza era abadde alowooza nti Buba alimba okwo butategeera kubanga olaba ebintu ebisinga obusungu bwotokontolinga obusungu obwo bulaba abantu bayinza noba nga tibadde byabwenzi ne munyingagana n'okuba munnejjinja n'afa so nze ndowooza nti abantu bakontolinga obusungu bakontolinga embeera yaabwe kubanga embeera esobola okuba nga egenda kuleetera ebizibu ate n'abavubuka abatannaba kutuuka kwagala genda mu bufumbo basooke bayesonyiwe ebintu ebyo kubanga obufumbo bo mutuufu abakyala banyiiza n'abasajja tukola ki tunyiiza naye tulina kwenkontrolinga nomanya gundi anyiizizza kankole ki kanveewo wano ngende naye embeera eyo nze ndowooza kuba nalabyeyo n'omulala so oyo yekka era mwezi guno waliwo era eyasse ate eyo yabadde saidi zeeyo era yafumise mukyala we kiso yabwali oba yabadde oba waawa naye yakoze eki waliwo omulala yetta musajja mukadde nnyo omusajja mukadde namulaba ku mpingu era byonna bibadde mwaka guno era nina gwe basibye emyaka 10 ye abadde attabawala omala bakozesa mbu abadde abiraba mu firimu kakati notulira ebintu ebyo tebannange tukontrolinga obusungu tumanye nti ogenda kutta omuntu naye muwunzika nga mwenna oluusi bwe bagwe tofudde nga bakututte mukomera emyaka nga negobadde alwanirira omuwala newe nandi musanze nga tuva twalo nensanga yakyali mwaka ssa nali simutwala mu ddwaliro
omanyi embeera yonna nga bwebadde nti omukazi abadde nebboba ng'ate alina n'obusungu buno webayita obwettumbiizi era nti bazze ndowooza era yeefumbiza nga David mbwatera okugamba nti omuntu omujja mu climax ng'omukoge macupa kati era bwekitabo kibadde Faruku era ni mu mwaka gumu waliwo n'omukazi yasalako omusajja obusajja mwaka guno yamusalako yali yeebase agenda okuwulira olino yasalako n'obusajja nti ye akambe bana bayita abawagala ku gaali bakawagalira ku gaali nga ne banayi bamulaba mbonga ne banayi bamulaba namuga naye nga kabulamu yobola abantu bagala gaana okuwasa era towasa nze nkubula n'agamba nti muzeeyo gira olinda awagala nga kabulamu mwawagala n'akongera amazima naye bayagamba kati ekiro omusajja akomawo beebaka ku ssaawa nga 9 eyo omusajja agenda okuwulira nga kyokka bwe basooka nakumala kwegadanga omusajja n'agwa ekikoowukoowu n'akajjako n'akamuteera wano nga akeeka okuddamu okitegeera abamu no si kwevumbiza yagamba opadde akasembayo so kati Faruku ebiseera ebisinga nze ngamba abantu nti bw'oba owulira obufumbo tebukusanyusa buveeko abawala ate bangi mbalaba ku TikTok ekyokubiri omukazi nga tonamanya munno gw'obeera naye oba onaamusobola tozaala togenda najasula muleke okusinga ofuna ebizibu nti saa zino avudde mu bulamu bw'ensi n'omwana mwamulese mu kubonaabona myezi 4 okitegeera omuzadde gwe mumulekedde asigadde mu bumbonyabonyeza gwe kennyini nnyini tewasoose kulowooza teri muntu ali kusonyiwa mu bulamu bw'ensi wadde wafa okitegeera omuntu bw'olaba tomusobola sooka oleke omufumbirwa ekyokubiri tewali muntu gwe bakaka kuzaala beerawo ng'omuntu okyamwetegereza oba onaamusobola tosobola kuzaala oleme kwesibako bizibu okitegeera so muleme nnyo okulowooza nti mubufumbo baba basibiddemu era nze muzeeyi wange ntajja kuwasa aba mutuufu ali ku kamera engamba kuba ojja kusanga gwe basaako obusajja nga mukwano gwe ng'akyalinamu ekikanga nti wawasiza muzeeyi Masemba yayinza okuba naye gwe mbwe kusalako obusajja gambye oyo abakira tebabuyunga tebabugatta nze nalabye neyakiwagidde ekyoyo gwe base n'agamba nti n'omukyala temumunenya yabadde mutuufu abasajja musukka yabadde mutuufu nentunuuliranga naye tannawasa yadde tannawasa omusajja tebabugatta bwe bukutuka buba bukutuse ebintu byebagatta kagala ate ng'obudde bukyali akagalo kutwa okwo nga kubadde kugizeeko paati eyo ne bagikwata ne bagigatta naye obusajja yoyinza tuka mudwaliro ng'okyali mulamu nga bakugyeko obusajja Faruku akyali omukazi yenna asalako munno obusajja naye oyo omukazi oyo waati nze ndowooza abantu b'emitima egyo mwenna mwetereeze kubanga olaba nga Faruku sijja kusobola ewuwo ng'owasizza omukazi obufumbo sikomera vaamu ogenda ogezeeko wala kuba bangi bavuddemu n'agenda ewagundi n'aterererayo alright mwebale nnyo mwebalire ddala tulabagane